oba weetaaga okulya onoofuna otya ky'oteeka okulya. Mu kusabira Supreme Mufti omugenzi Sheikh Zubair Sowed Kayongo olwaleero, abasiraamu basanguza ekyama kino era ne bategeeza nti Supreme Mufti Sheikh Zubair Sowed Kayongo endagaano eno yagikola n'omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Museveni. Kitegeezeddwa nti endagaano eno eraga bulungi byonna ebyatuukibwako mu nteeseganya zonna ku muzikiti gwa William Street ogwafuuka ndibassa oluvannyuma lw'ekiwanyi kya Kampala mukadde okukuguza omugagga w'omu Kampala mu Mankwetu. Bino byonna bibadde mu kusabira omugenzi wali mu maka ge Kitezi mu disitulikiti y'e Wakiso. Sheikh Zubair Sowed Kayongo yafa ku Lwokuna lwa wiiki eno era n'aziikibwa ku Lwokutaano Lwamata e Kiboga. Nga bw'eri enkola mu Busiraamu, bakuŋŋaana ne basabira omugenzi n'okuwanjagira omutonzi amusonyiwe ebyamusobako. Wano bategeezezza nti omukulembeze Yoweri Museveni Kaguta yambuuza kye yali yeetaaga akimukolere era n'amutegeeza nga bwe yali ayagala omuzikiti gwa William Street guddire abasiraamu nga kyokka waafiiridde abagulimu babadde tebamutwala ng'ekikulu mu nteeseganya ze yakola okuddizibwa omuzikiti guno. Abantu abatali bamu boogedde ku birungi by'omugenzi ne balaajanira omutonzi amusonyiwe. Bongeddeko nti obusiraamu busaana okusabirwa kubanga avudde mu nsi nga buli mu kuyuugayuuga so nga ye muntu abadde agezezzaako okugatta abasiraamu. Wano basonze ensimbi mu Sheikh Zubair Sowed Kayongo Foundation Limited ngeno yakuyambako okusomesa abaana ba mulekwa babadde alabirira mu masomero ga lese. Sheikh Kayongo wakusabirwanga buli Lwakuna okutuusa ku nnaku ya 40 era nga anajjukirwa nnyo mu kawufu gw'azzaakola okugatta abasiraamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'uuna. Omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Ndi Haji Yunus Ntale ku lwa WBS TV.